katwandikire ku mwami wo yani omwami simulina onoonya sinoonya kale gwani wasomera wa myaka amanya gange nze Nasuna Shirat nasomera ku Nkumba University ne graduatinga mu Bachelors of Arts in Public Administration and Management. Mbeera Seeta Mukono. Abazadde bange babeera Seeta. Nina emyaka 28. Mpulira essanyu lingi nnyo okuba nga nze Miss Curvy Queen. Nabadde nsuubira kubanga mu buli kimu mbadde neewaayo yadde bannange bonna badde nga olumu bagaana nga nze neewaayo nenteekamu amaanyi. Amasomero gonna gensomeddemu nga nkyali mwana muto abaana balinga tebaagala kutuula kumpi nange kubanga omubiri gwange wansi gwalinga munene nga gujjuza akatebe kalamba. N'ekirala bwena mala okusoma ku university nengenda nensaba omulimu. Bwenagenda okusaba omulimu ne bansaba empapula zange human resource nzirayo enkeera ngamba empapula zo nga tewazireese so nga empapula receptionist yali azisudde mu kasasiro. Kale kyannuma nnyo obulamu bwange bwonna n'amanya abantu ge batuyita amabi kuba nagambibwako ababoda ngende mu zoo banteekemu obwo obutimba mwe bateeka empologoma nfuuke ekyobulambuzi kubanga ndi wanjawulo engeri gye nnakulamu sisaana kubeera mbu mu bantu nina kugenda eri abantu ne bajjanga nga bannambula nga bwe bandabako ab'omu Kampala. Kyebalabanga ekibi kyekyo kye ŋŋamba okwenyumiriza mu ngeri yo gye wakulamu ekifaananyi kyo kikutuusa wala. Kati nzaani nze Miss Curvy Uganda. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.